Captain Mike Mukula abantu bali kyankwanzi naye sinnamulaba. Naye nabagamba nti NRM without Captain Mike Mukula is like a face without a nose. Simanyi oba yagenze but in picture sinnamulaba. Naye kyenjagala mbadde nsuubira yandibaddeyo. Waliyo abantu abaludde ne ssente nga tulina okubeebuuzaako baava batya ne ssente mbuvubuka ate nga bakaddiye nazo ate nga bajja kufa nazo. Abaka ba parliament abamu kati baakabalonda lwe bakomye okusanyuka bagenda kuyingirira amabanja, bagenda kuyingirira ebizibu, bagenda kuyingirira ennaku, bagenda kuyingirira emitawaana olw'abamanerenda be beeyingizaamu, bagenda kuyingira ebintu ebikalu ennyo. N'olwekyo kyandibadde kirungi Captain Mike Mukula n'owubako olubu lw'ebigere ekyankwanzi okubuulira abasajja bano kubanga abato mu mulimo guno abamu baakajja buzzi, abamu balina excitement, bagenda kufuna ebirooni, abalala okukwana, abalala amaka gaabwe gaffe, abalala financial life yaabwe ekole ki ne political career because politics with the money tobyawula. Captain Mike Mukula bayingira ebyobufuzi ng'omuntu bamulonda on merit, kati bakulonda ssente z'olina. So kati bano banaaba n'amabanja nga babakuba obulu nga badda mu depression. N'olwekyo Captain Mike Mukula, we still need you. We still need you to guide young politicians. However, some people are old, abamu bakadde naye bato mu mulimo guno gw'ebyobufuzi. Nsiima omulimo ogenda maaso ekyankwanzi mwenna abaliyo bakada b'NRM, mama Baranda, mama Wabusogo omupya, mukwano gwange Didani Mubangizi. Ebifaananyi tugenda kubiteekawo bya Didani Mubangizi obu video ng'ali mu kwogerako n'abantu nga musanyufu awo bwekula South Ju, mama waffe Baranda Ju. But you need all NRM cadres abagenze. Twetaaga abantu nga Captain Mike Mukula abadde mu NRM ate nga financial ayimiridde. So kati how can a person run politics with economy? Nobanga sente olina ate ng'oli munnabyabufuzi. Abantu banyobola omuntu atalina sente, abantu bakwerabira, abantu bakukyawa. N'olwekyo Captain Mike Mukula simanyi oba gy'oli oba tewagenze, but we really need you to go to Kyankwanzi okuguidinga abantu baffe Captain Mike Mukula, mama Baranda, Didani Mubangizi. Salute. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza pate yaffe eya NRM eyakoze bulungi eno process ebadde kololo ey'okwacreditinga abakulembeze abagenda Kyankwanzi ebadde nungi nnyo, ebadde mu bwangu ate ebadde organized, ebadde etteekateekeddwa bulungi nnyo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abalonzi bange ab'Ebwekula South Mubende District. Mwebale nnyo okunteekamu obwesige nga flag bearer wa NRM. Ate njagala basuubiza nti kati ke tugenze Kyankwanzi okweyongera okugunjirwa mu bukulembeze bwa NRM awamu n'eggwanga lyaffe Uganda, mulinde bulinda nti after May nga tumaze okulayira era tujja kuba nga tutandika okukalabya emirimu gyaffe nga parliament ya 12. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mbagaliza ebirungi byerere. Katonda abakuume.